tuula tusome nate. Tuli ku suula ey'akatabo aka Nketta mu bizinga egamba nti empologoma enneekuusaako. Bwe namala okugundira mu kibanja eky'okuttaka ery'enkoola, jjajjange lye yannaamira ne ntandika gwa kuwumiza na kutirimbula nsolo eyo mu malangaata. Lumwanvubu yantyagiza n'empisa eyo waggulu ku kigulumo nga siraba. Amasasi ge nalina gagenda nga gawandagala, ate nga n'emmundu gyegudde empaawo amanyiiyo. Ate waliwo olulala lwe nasinsimula emboga essasi ne gye nfiirako, ng'emaze n'okunkuba ekifuba kyonna n'amayembe gaayo agazigoto, era n'okunvuna embiriizi 3 ezammaza emyezi ku ndiri nga njigayigana, ate nga ndi musenze wa mukyondwa. Kyokka waliwo emirundi migere bugezi mu bulamu bwange lwe nali ntengedde nga lwe natengera ku lwe ŋŋenda okukulombojjera, era kaakano kanduve ku ntono. Enjuba yali egolobye enfunda eziwerako kasookedde nga neewoza ku kukwebera ensolo okuva ku lula embogo munnange lwe yanneegezaako eyo okuntwala eri bajjajja. Kakafumba naye nali mutegeezezzaako nga bwe nali nja okusiibula ogw'obutujju ntandika okusiba ennanda endobo. Ko ye nti naye mwami, era nze ndowooza mu ekyo osaaga busaazi. Mbadde ye ne bulijjo bw'otyo bw'oyogera n'owera n'enkolokooto nti sikyaddayo, ate ngenda okulaba ng'obagudde buto. Ye banno bwe balijja wano ng'ekinyegenyege n'ekitambo kya ddungu nnyini tebikutikka. Munnange yayogeranga alaba kubanga wayitambale nfabulago wange kakolobooto n'angobako ku maliiri ng'alina omusajja omulala kakundiiri eyali ayambadde engatte y'amagetisi, empale bukondo, essaati kamiima mumiro ng'atikkidde n'eggulu w'enkuufiira, ate nga bombi babagalidde emigemera wala. Ng'eradde maamu nyooge awedde, kakolobooto yankulisa embogo. Ko ye nti naye kakundugulu olula, era ogiddeko ogenda kuwangaala, ojjidde owona embogo bw'etyo munnange. Kankubuulire, gwe olifa dda. Ng'owona ky'owona ki? Kikawenkene w'embogo, era gwe omukisa wayonka muyonke tegwajja lwa ddagala. Nga bw'asekaaseka yaŋŋamba ng'alinga abalaata nti kale obanga luwumiza si kinnoomu wamugwa kkono, kale jangu tugende olabe obanga ne lugugunga nkoola anaakugazaagaza. Wano nno yannyugunyiza ebbaluwa eyaleerabika nti yali eyise nnyo muziwa obutwa olw'obusuukiivu bwayo n'olw'okufaanana ng'ebyoya by'ejjenje ekkaabi. Nga njanjuluza nalaba nga yali ewandiikiddwa ku lupapula lwa kigavumenti, era okuggyako ekyo n'obugambo diyasa nze ebirala saabitegeera, anti nga biwandiikiddwa mu Lungereza lukakkali nnyo. Mba nkyanoonya nange we nnaamuzuuliramu. Kale kakolobooto nga ngikwakkulako bekkwa ng'agamba nti mpa eno gwe mpa ebbaluwa y'abeene, olwo Olungereza kakundugulu tolusobola lwaffe bannakyenku. Mbadde mwaluyitanga nako nga n'okuluzimbula muluzimbula ng'abatwa abatalwagala. Kale ffe twatintimuka butentemusi, era nze ebigambo bya munywanyi wange oyo byali tebikyanjigula ttama budde okunyiikaaza oba kale okundeka ebbonda ku mwoyo, anti nga kyekikula kye, era nga ne mu kwesongako n'okukuba evvu ng'asinga, ate era ne yeemyuka. Yannyinyonnyola ng'omwami oyo bwe yali naye kakundiiri bwe yali afunye ebbaluwa okuva eri ekimu ku bikonge mu gavumenti ng'asabibwa abafunire olwatata lw'eddiba ly'empologoma ery'okutonera omugenyi omukulu eyali abindabinda. Yantegeeza era nti omwami oyo kakundiiri mu kuteeba yalimmo, nti wadde nze yagendako mu lutalo nga simuunyamu, anti nga ye ensolo agikuba kisiikirize era nga yagudde dda, era nti bw'omulagira nti giteebe mukira okutu oba eriiso ng'ekyo kyennyini kyakola. Wano nno nafuula obugere nti ye mmwe lwakugenda wano nno n'afuula n'obugere nti ye mmwe lwakugenda ku lutalo emmundu mwazikwatanga nako. Mbadde mwetikkanga mitumba na kufumba mmere. Kale mu kiseera ekyo nga ye kakundiira anyeenya mutwe okuggumiza ebyali bimwogerwako. Ng'afundikira kwe kuŋŋamba nti empologoma bwe zaali ziwemmenteddwa mu kitundu ekyo,
kale baali bagenda eyo gye baali babazigiridde ti gye ziri zifa tulo, era nansaba mbawerekereko. Nasinziira, nafunvubira, nawalira era naguguba nga saagala kugenda, naye nno olw'okuntayirira ennyo bw'atyo Kakulobooto munnange n'olw'okunsekeeterera munnange ettula wamu eryali eggenyi gye ndi, nalwa ddaaki ne neefuukulula. Nayambala kikutukutu era nga mmaze okuggyayo emmundu yange busagwa bwa ssalambwa, naye eyakazibwako erya busagwa lyokka. Nasibula omukyala, teyampuuna yadde n'akatono, wabula eriiso lye yansuuliza lyalinga eriŋŋamba nti ate nno wasooka okwepaaka mbu toliddayo kuyigga, kaakano ekyo ki togenze. Nga tusirittuse mu kkubo, twawanika busawajjubwa bwaffe ku luva okwaya eyali etulindiridde. Olwaggweerako lwe lwamala, ng'omugoba awoobesa kyuma. Olwo nno nga tukunukkirizeeyo nga mukalasamayanzi. Mwasanjala yali muserebende era nga yeetadde ng'obugenda eddamba. Ku ssaawa nga 10 nga n'okukaaya tukaaye, munnange twatuuka ku lusiisira lw'abakozi abaali batema oluguudo olujja era abaali mu kalungu mayiro nga 30 okuva ku byalo. Twasangawo omusajja mukwano gwange omusomo bwe gwatuliganga bwe baali bakazaako eryazinkuunya nga ffe bwe batulumikako amannya amalala nga Kakolobooto ate ne Kakundugulu. Yatusanyukira nnyo bya kitalo era nga tumaze n'okumuyitira mu kyali kitututteyo, nalaba ng'ejjigi ly'okwewuunya libikka amaaso ge. Bw'atyo oluvannyumako katono bwe yanzitira kuliisa nkuba akaama, munnange nasiigako eyatega ogw'ekyayi okwanguwa. Nga tuli wabbali wali, yaŋŋamba nti naye nze embeera gwe sandigenze kuyigga mpologoma ezo, kubanga ebintu bya kuno munnange bizibu nnyo okutegeera. Yasonga olunwe ku ludda eyali olusozi n'ambuuza obanga evvule eryakajjala nali ndirengera, ng'azikiriza nti ndiraba, n'atandika okunnombojjera ebyaliriko. Yagamba nti evvula eryo ly'olaba okutuusa jjo twali twakalitemera wiiki nnamba beddu, naye jjo ne tulisonjola, naye lyazira kutuuka ku ttaka ne muwamattukamu ekintu ekyalinga omuntu ng'ate erudda kifaananamu ogusota, ne kigenda nga kikaaba nti banzise woowe, banzise woowe, okutuusa munnange omulanga okugwireyo mu kibira. Olwo nno ng'essaawa ziringa 4 ez'enkya. Mu ttuntu mbu yaddayo alaba omulimu nga bwe gwali gujja okutandikira, mpozzi okukwajja enkeera. Mbu naye aba atuuka awaali evvule ne bagugumula empewo gye wali olabye. Yasitula ogufuufu ne gumubikka amaaso gonna era nga takyalaba na gy'alaga. Yayimirira n'azibirira nga bw'asulise n'omutwe, nti naye yagenda okuwulira ng'eddoboozi ligugumuse we yateebereza okuba omuti nga ligamba nti abasajja musitule, ate amulala ne gaanukula nti iye musitule nnyo, go ne gaddamu nti iye, nti abasajja musitule, nti ye. Mbu yagenda okuwulira ng'enduli y'etti yeggunda ku kikonge beddu, era ng'eddoboozi ligamba nti abasajja mwebale, ate nga gali gaddamu nti awo, nti mwebale nnyo, nga gaddamu nti awo. Mbwera nga limaliriza lyagamba nti nze luwanga nguwanze, ate bano abasajja abajja bazunza ensi bajja era baguwangulule. Nti enfuufu okugenda okuggwawo, munnange ng'alaba omuti gwesimbye dda nga n'amakoola gaako kwegali geenyeenya. Enkuufiira ye eyamupulukako ng'empewo ekunta yagisanga mmanga mu kiwonvu nga n'enfuufu agitemedde. Ate okudda okwesimba mu lusiisira nga basajja be bangi munnange baguddemu ekyawakayima, era yandaga baali bagudde ensaso. Muli sakkiriza kyokka ye nanneegayirira nnyo nneme kwesuula mu ntata nga ndaba.